Fine music mulimu omuntu akulwanisa naawe nga bw'opanga ate yapangulula by'opanga mugana music aliko naye kati ffe tugenda kyusa industry ekirungi kya byonna nze kyemmanyi nti abazze tulimisa ebintu webale nnyo kati mugana nfe nze natandika nadda nze nakiraba ne mmanyi olaba sigenda beeramu eyo industry nze mullo ekintu kinatambula nga bwe kirina otambula simbunno olwokuba yawula omuntu asilayinga n'omuntu ayimba Bafana okimanyi nti bw'okomawo kyogamba gwe ojja nopostinga ekifaananyi gwe yambadde bungi negatezaaka nange nempostinga nga nkube naffe natubayimba ani alina value kyenkugamba bwe batutimba kyala kati gwate ovaeri nogamba ono yaliko gwe tulaba bwayambadde kale kati eyo style gy'olimu gye bayita batya Jaya sweeter than a bunna burka. Impana along to time of in a erka. Bimbaks bombe. Bafana okusinga raga tumukuba binyuma okimanyi njagala Bafana njagala nina nnyo olulimi lwonkubira nemba nga sina na kimu kyemmanyi naye nga nnyumirwa ekyo bakiyita batya mu music muganda wange ejo eta feeling oyiwa ulya yeah nawo nyimbi newulidde ekigambo ky'ennyimbi ebayo kada usimba oh ulira San Bafana big box chest back book random style fashion we brought back new style fashion we bring back suspension we raise bump your rate back some rack nobody the cup some me got for a cup nobody run the book 6 man Bafana kyomanya sisobola ne bwompa akakadde ekisooka obinyimbidde mpulira naye sisobola biddamu Binjaya sweeter than a bunna burka. Impana along to time of in a erka. Bimbaks bombe black and jarka. Bafana nkuba raga nkanyiza no waga. Cho. Nsiba miguwa raga mutadde muwaka. Nelovu yempunze ndetaboka. Ndeka bebi lwacho nkuba kiboko. Omukwano go leka nkuka kasobu boko. Bwenjagala nkubusa matu n'obobonga. Yansa lavu yange mwatwe bakubongo. Kwagala kufa omukwano gwange gwa kubongo. Kakana bebi nkuwa omukwano gutayinako banga. Ndi muzibu amukuto mukago tondaba nfubutuka raga nasuka mukoma nabuno omukwano go nensukawo lwenkulabyeko nsatira wala de mafina run misavi badesa we run pirates abiba for new style fashion we bring so we sing and design so we trending the scene over the seas. Hey, I believe in Jah. Well, kingdom come back. Some of them are gonna me. I believe in Jah. Jah. Boom. Baba TV. I don't know. waliwo kadaganya kamaanyi bannange akali mu kingdom well kingdom come back some of them are gonna me I believe in Jah Baba TV twasoma gwe gamba banno batumanyi I believe in Jah kabuma dedanwa gakubye yo mukuru jeno maje gwe batuyina Zaid Bafana mu freestyle mulimu tongue twisting ey'amaanyi ennyo ogikubira ddala is this a talent wakipracticinga wayina gwewalabirako wakikola otya kuba Bafana o twisting olulimi omuntu n'omulekaawo mu dancehall mu raga gwokuba kino okikola otya kikyo nga gwe muntu kizaale talent finding ncheke ngeri waje nebigambo bingi bali bifulumye omulundi nkuwa amakulu gaabyo kati nga nino okitegeera obiteekamu obibeeremu obiwulire okitegeera kati ate nekikifula style Bafana bwenkeera ku makya ne ngamba nti nze producer nojje wange ne tukuba ne ntandika okuba endongo otula wansi n'owandiika oba gwe oyagala headphones na microphone kuyiwa line kisinza ku budde bwemba nnina na mulimu kigwendiko kaddemu ako kisinzira ku budde bwemba nnina na mulimu kigwendiko kati ekyo kikola otya kuba nze nja kuwa program ngera bwe bazibawa nti genda mu Magic Town Studios ojja sangayo producer Alpha mukole oluyimba style ya reggae oba style ya dancehall oluusi n'engoma tugitandikeko from scratch oba sina kindi ogisangewo mulimu nsobola osanga engoma nga terina feeling nenkugamba bwe tuba tulina obudde tutandike engoma endala oba deeta engoma jjamu kino nekino nenkugamba nze kyenjagala okukola ya
kati waliwo gyosanga kati nga reggae era kisinzira kugambye reggae music kisinzira nti ava mu feeling okiwulirirawo kati waliwo ekintu kyowulira mu feeling ati nze nsobola okuyimba olimba nendumalako nenyimba olala naye nga nkuba freestyle nga ate nyimba bubaka gwe kati tongamba nti nno yimba ku bantu babonabona ku street ebintu ebyo tebakola bwe kityo kati nempulira feeling nti reggae okitegeera nti tuli mu reggae definitely oba osobola kala kibanga nti yimba oba mukwano biki bwe bityo kisinziira ku feeling eyo kyemba mpulira kyekoze kati ate awo bwemba n'omuntu ayina banne tuyimbireko ku kino kati waliwo nobeera omuntu nakujjukiza omuntu banne nomala oyimba ku kino n'abawagizi batugamba bannange waliwo ne boogera n'ofuna obubaka ate okitegeera nti ogenda okulya nga bairi mpya boogera nze ne mu recordings zange nyinza okuba nga nyimba n'owuli omuntu nayogera ekigambo omuwulire obulungi n'ogamba bafaani bwe bati bwe balowooza oba bafaani bwe bati bwe bali ate ne bakubuusaamu sometimes gamba nti ate sometimes ne bakuwa ekyongerayo kati nti eyo gye tugenda bw'oyimba ekintu waliwo obubaka oyo abufuna ate naabufunamu okubikulya okunene bwakusanga folo natusanga nagamba olina ekimu kyewankola kyali kyakabi omanyi nti ye naate nakikongeramu omanyi nti amamanyi balaga kibamanyi kituufu kyewagamba nti amanyi babe bamanyi nti okimanyi nti baba tv tubemanyi kuba tugende kamba ne tuinterview nga nebindi tubaleeta ejjinja ne tukola byonna kuba okitegeera kati kwe kumanya okitegeera oli nabigamba nogamba oye ekitegeeza wamma omumanyi neyongera okuleeta okumanya mu kyekyo kyenkola bwe kibeeramu okumanya kitegeeza n'abalijja baba bagenda kutwala okumanya okwo ng'ekintu ekiri important now mu media eno gye tutambuliramu ffe omwaffe mwe tukola njagala nnyo to shoot on the head nze sirina nnyo tabu oba ffe ku baba tetulina nnyo tabu we always give credit where credit dues yes wonna walabira ddanga eri necessary media oyinamu byolaba ebikyuseemuko mulimuko ku bantu kati abakunyiiza gona the days twalinamu ng'omuntu ajja nagaa nti amwana nze kasuku oyo gayi yatuta nze simanyi ono oyo alpha byagira bwati ne tebiriyo maybe with names or without names naye media ebbanga lino lyogirabyeko so far ne mu kasiriikiriro kano nkakasa bingi byobadde weetegereza kati media ngenda gyatakinga bwe nti ebivulu ngenda byatakinga bwe nti kino ngenda kikola bwe nti tutandikire ku media eperforminga etya right now just media tekyali ku kituufu media teri ku kituufu media eriwo okutuukiriza nti leero nkoze program bane leero luwedde kati mbala lulala enkya tani nkoze ntya tukke tunonye babafana bano nkoze ntya okitegeera nti temwina ogamba nti teri muntu nti no bagenda basuubira bakati bagenda leeta muyimbi ki oba biki nti abayimbi be boogera bakaŋŋambe nti ng'ate nsuubira kati nganze okulaba presenter ng'ajja n'akola story noba takyazza muyimbi naye nga alina okukukwata obwongo akuteerewo ekintu ekitambula segments ezo mu program ye ey'okuba kati wano nkyovola nti lwaki mukitwala muga Bafana yapulakola kikuba mwakwata abayimbi ne mubateeka mu kamera bikasa abeera mu TV anti gwe otabaddemu wabula anti gwe otabadde ku show gy'otayagala wabula anti gwe otabadde eyo gy'obuyigwa wabula anti gwe ogambye nti kangende lwogambye nti mpuli ku planning ensigo etambulira myaka 5 ngenda kubeera nti tosobola ku planning nga buli lunaku osula mu bbaala buli lunaku tosobola naawe oba Katonda okitegeera so kati omuntu ayagala obeere nga ye mbu mu bbaala akulabyeyo gy'abeera bw'otabeerayo oyo taliiko mbu biki mbugoba wagwa kati obeere ku bipande obeere ku bipande internet tovaako mbu nebirina essere mbu azifu musango oba nti nkyampaka oyo yaba tayagwa kyenkugamba kati kyogamba kati radio waliwo n'abamukopa ng'ate yafa nga baagala yimba nga ye ng'ate yafa dda kati ng'ate ffe tumanyi afudde yagudde naakulaga kyana mulamu kitegeeza ebyo bigambo mubicreatinga okunafuya abantu abagenda mu maaso kitegeeza ababibiitinga ne babiraba nga temuliko abuntu babiyitawo kuba kati nze mba nyimba siyimba mbuno kinyimba naawe nyini awulira ne bonoba tokubye luyimba lwange ne bonoba oludimotinze naye omutima ojja kuba omanyi nti kino kyenkola kituufu at least omwana wali kisasulira kyokola kuba tokyokola si bwa Katonda ba si kya buntu tekizimba ggwanga kyobola eggwanga lyaffe likulukutambata n'omubisi gw'enjuki naye obwavu bungi okukaaba kungi abantu okitegeera nti abantu basoma nnyo ate bamala ne bennyamira bwennyamizi sanga omuntu yasoma nnyo naye ng'okuyiiya kwe kutono yasoma nnyo okitegeera naye nga kivola nti kati abazibu abalibola abazimbye eggwanga abalina amannya abakoze ki ebitabo byabwe tobiraba nnyo mwe bapresenta temulina zi degrees yawe mulina bu diploma mulina bubuuni naye mmwe muli mu kulaninga ekiki kitegeeza kyomanyi kyekiriwo kati what do you know ekyo kyomanyi kyekikulokola kitegeeza nti abantu tebakyali nnyo ku ebigundi yasoma nnyo yakola ki naye omanyi ki tulinamu kera ebirungi ebiri mu media byogamba of course definitely birungi kuba yo media ekula ogiraba nti kati osanga YouTube genda ku YouTube kojja nti media ekula nti buli presenter kumpi alinako YouTube channel o media ebekula kubanga abantu baba bategedde amakulu agali mu internet sente ziba zitandika okukola ki okuyingira kubanga bokola interview bokola viewership nofuna viewership eri mu million view
oba otandika okuba ng'osasula singa channel yebeera nga authorized okuba nga oyise mu line z'okuba nga esasulwa. ebizibu n'ebintu ebizibu kwoteeka ne Kingdom ze nnyimba kwe tutandikidde essuula empya Z Bafana ne Nazala namutaamu awo nga just abantu ndaba bafani baminoza nga tebalaba nk'omuntu amala bbanga nga tutafulumiza luyimba. tubale ennyimba 3 Nazala Kingdom kwoteeka n'ebizibu album ya Discipline. Yes, kati waliwo teaser ate zenteerako esinga zira kubeera collaborations kati natadde video ezo buli lwakutaano nta oluyimba ku YouTube channel yange. buli lwakutaano bwe sita video nta audio mbaako kyenta buli lwakutaano ku YouTube channel yange. So kiba kitegeeza nti mpaka ate lwe ndabanjuli album eyo mbutongole oluusi muwulirize ennyimba esembayo kubanga eriko ennyimba 40 oba n'okusukkamu kuba twatandika twagagiteekako 25 naye netujja nga zikendeera olw'ensonga ey'okuba nti ziyitirira obungi okuba nga ziri ku ki okitegera naye nga ffe buli eziyitirira obungi era ffe kitukolera kuba intaneti kati kwe tujja amagye okusinga kubanga intaneti bwobanga album yo ogikompirinze bulungi n'ogikolera promotion ennungi n'ogiteeka ku zi iTunes okitegeera ku YouTube sino promoting ku internet abantu baviringa ntandika okuba nga ate ofuna ng'era agenda n'akola ki n'ayimba kati wano tulina omuyimbi ga Kenzo yatusinga okukola obulungi ku kyabayita social network okitegeera ku internet era wano yatuli waggulu nnyo so kitegeeza nti ng'ataakulaga muno tabeera munnyo na biki na bivulu kiba kitegeeza nti internet kintu kiki kikulu. kale twongerera ddala era okunyumya n'omukulu Ziza Bafana olunaku olwaleero gwe tuyina mu exclusive 1-on-1 ebibuuzo bibadde bingi naddala bimubadde musingira ddala okwebuuza Bafana woobadde toli ng'osirikidde ng'otulengerera eyo yonna gy'obadde otulengerera oba bwengula oba Uganda oba wabweru waayo oliwo okulengera mulala tolina byakkola sigamba nze ŋŋamba Bafana nti wonna waabadde nga awumula ontwale China nyimba mpozi ngo Oluchina lwe lunnemesa okuyimba nti baba tebamanyi benyimba naye music ono gwe tuyimba language era kati tuli mu kusinziira kulaba nga tukasuka miziku waffe okusinziira ne betubadde tumanyi guno bwe tubadde tuyimba mbu oba ogenze kuyimba mu nsi eringa omulala era nga bula abayimbi bonna abeefaako okulaba nga otuusa talenti oyagala ekole ki etuuke era ne bino betusirikamu kwebuusa okumanya nti omuntu osobola okumanya bino ne bino ne bino n'ogenda ebuzibu okumanya kyolimu ofunamu ki olyamu ki olina dimandi abantu bakwagala bino olw'okuba mboze ne batandika nduula oba bakugula oba obambaza engoye ne bajja ne bakugula byokola byanjawulo okitya ki ekikireeta ekyo so mu ngeri emu oba endala byebyo ndowooza oluusi abantu byagaa nti oba tukumiisinga olw'okuba nti bamiisinga ekintu ekyenjawulo oba kuggwe oba okuba nti naawe oli paati ku bayimbi ababayimbira obulungi ate boovaako baba balaba nga mubadde mukoze uniform oba mukoze ejjinja eddene ate n'ogira oti kati ebyo bitukoza biti kwe kuba nti ensi eyina ebyetaago tulina obuvunaanyizibwa gweteeberezaamu wasiza omwana w'abandi omutaddaawo gye wabadde ejjinja obadde yiganga obadde gundi okomyewo oyagala ozaala gwe ng'oyagala okuwa abaana b'obudde kati gwe nze ki gwe tayagala mpe mwana wange budde gwenzadde oyagala nze mu nsi mbeere nga ogamba mbe ng'omuddu nga bwe naali eyagadde nga kye naali eyagalizza era lwaki Bafana yesi kimwagaliza kyenkugamba mu blood lwaki ogwo ba tokinjagaliza because siina musango nali nkubyeko so omupiira gubeere sayidi zonna okitegera kyegamba kati nze kyovula banzi oli waliwo nze alenga magundi azayimbanga gwe ate nga kyenjagala omuntu bajje nga bayimbanga nze kuba kitegeeza nti ekintu kye nalimbala kintandika okukiraba kati gwe kino ekintu kyo tekirinamu buzibu omuntu bw'akeera ku makya najja ne tugamba nti omwana waliwo omwana akubanga Bafana omwana akulukutanga Bafana ekyo tokirinamu owulira oyogera akulukutanga Bafana kitegeeza ali kuleba eyo anga goze lwaki Bafana omutadde olwaki omwana oyo asobola okujja n'abeera naawe Bafana mu Magic Town ne mubeera mwenna ate nga lwaki kubanga bwe mufuna nga waddala mba njagala dde emabega wali tutandika okukola ssente kubanga mba njagala akobe backups nzimuwe byalina okuyimba okitega kyegamba kazi tamusanga amanyi okuyimba mulage ne auditing go kati bo beefuula bakabi nnyo ate ne bagala munayagala kukulwanyisa bo baba bamanyi kulwanyisa so gwoki welcoming era tokirinamu buzibu bwonna kati wano just abantu nga bwebimanya amala ate kubimala musumbu ate n'ategeera kubanga abantu mu kifo ekyokumanya kyalina okukola ate awuliriza balabe bamugamba ate bba abantu mbugwe gundi oyo omukubo oyo okoze booti gwe wamuleeta kitegeeza bw'oba omukubo oba okuba yamuleeta bw'aba katonda gw'oba oliko Z Bafana, ladies and gentlemen, interesting yakatwegattako naggambye nti omusajja ono muwulirize nnyo ogenda bo onyumirwa bye tugenda okunyumya Bafana bwe tubeera mu mipiira eyo
njegadde nnyo ku example z'omupiira sigutegeera nnyo naye at least ebyamu byangu nange ngulaba wadde sigutegeera nnyo biri ebyensusse nga abagutegeera ennyo naye ngwagala nnyo kubanga gulimu kyekibalo ekintu ekirimu ekibalo bikonde mupiira naye mbasibizannya naye binnyumira. Now bwe tutunuulira tubeera n'ekibinja for example Premier League ne tulaba nti waliwo ekulembedde eyokubiri n'eyokusatu n'eyokuna abazanyi bagiraba ne balaba ttiimu yaabwe bwekola n'abalala but one thing I want to know is ewuwo bwekyanga endongo nazaala bwekyanga endongo kingdom bwekyendongo ebizibu performance yazo saagala oŋŋambe nti you will not blow your own trumpet nga gwe wakeera ku makya ne weegulira trumpet yo lwaki oba togiblowingira weeyagalira bw'obeera wakeera ku makya n'ofulumya bizibu kingdom nazaala n'ozita nkakasiza dda ne supervision weeri on how a song is performing gwe in your own view ennyimba zino essatu sofa bukyanga ozita official ziperforminga era bulungi ng'omuntu era agamba nti nno nti kati nzuno ndi ku TV yamwe kitegeeza ndi ku baba ntegeeza abantu abadde batannakimanya nti Bafana yalina music omupya kubanga bw'oba gwe omanyi nti actually mu nsi omuntu aliwo okunoonya kituufu gwe genda ku YouTube olabe according ku viewership gy'oba olina yukayoka YouTube ekulaga nti nno okay okola buki manyi n'okuratinga naye tuteekerako nti number 1 trending kitegeera kati kitegeeza nti nno music waali ate kati kyekira kyoyagala ate gambye ndi mukwamize kyekyakyogala gwe kiŋŋambe nti njagala kirabwe ekiti kiŋŋambe anti kati mumwine byabimbuuza kiŋŋambe nti tuba ekitali ku ndongo kati muba mwine ebibuuzo ebisukka obuga muntu nti gundi biki kati nze nowiyo ngikuwadde kati obadde oŋŋamba kyogamba nti ate musajja tayimba biki yiiyo ng'ogitadde waawo buuzayo leetayo ekiri kati otujjako waliwo abatukubira nga tetukyayimba zino sho mmwe tugenda tekuyiriza abawagizi ebbanga lyomaze ng'oyimba okyayimbira ku microphone ezitoogera ebbanga lyomaze ng'oyimba okyakola interview omuntu n'omujjako interview akajjako omuntu interview 8 ozimujjako mwogera bigambo kifo ky'okulaga muyimbi mbadde mmanyi nti omusambi w'omupiira bamuwaki okukakasa nti kasita bakusayininga mu maani yo ba Madrid bakasukira kapiira n'ogenda mu bawagizi n'okagiro omubazzi omulabira ku kinti ye mubazzi abeera ne masiini yaawo omulimi omuwaaki nkumbiye kati omuyimbi agala muwaaki nkuwa ennanga nkuwa muzindaalo kubanga mwe muva guno omuzindaalo waliwo n'agenda ogwogerako gufulumya eddoboozi naye endonge music okuyimba feeling eva mu instruments kyovula nga kuva mu ssomero gozaki mu ssomero bakuliyetinga nnyo abakuba eŋŋoma ne bakuba instruments mwe muva mu feeling bw'ogattamu eddoboozi ne zoogeza zonna in other words omuyimbi yalibadde complete yalibaddeyo n'ekivuga kyakuba definitely kwe kubanga onyumirwa music aho oba togenda kayana na bantu oba otegeerera ddala music kyategeeza Z Bafana ladies and gentlemen bandi teba nakayimba kapya naye ina abawagizi bayo mwaka kuki ate beekubira ebivuga abafrigo anti kubanga bo bajja ne entertaining kubaita ku entertaining olimba luti lujja kadwa ko buli naku alufula lupya kale abantu abatusubira musubire nti Bafana bajja jinja tugenda tibe ipande twagenda ba promoter bejinja wa mujje mulabe kye twogerako sibigambo olabe ku byuma bye tuyimbirako nga ate Bafana azze kuleeta shenga ye olabe ku bintu kati nawe onyumire mu letegeka kyogambe ne kituufu kwamba olabe kubana ffe bye tutalabawo bye twagala okukola ki okukola abakola ebyafaayo bikiba mala obudde ne babikola byebyo gwe tunira music gwembadde nyimbo tunene banga yabadde mpumudde music gwenyimbi ogambe kituufu omusajja abadde awumuddemu music ajja mu kyawo kyabadde awumudde oba okubanga takola ki oba okubanga ali mu tulimba oba okubanga ali ku kikati bwe kityo bwe kiba tekiriko gambo no bulina kubagenda kukola bw'obanga okyagala spoon feeding bulina kubajje nga bakutegerere my friend ogenda giggwa mu kinnya omeneka ensingo omalize bwekuba ogenda mugenda gyekuli ng'ogenzeeyo okitegeera so mulimu ebintu ebimu tetwesumbuwa mu nsi ensi nyangu okutegeera naye ffe tugifuula enzibu sitaani ffe tumuteekamu mu nsi nga tetaliimu tweyanziza nnyo Ziza Bafana ladies and gentlemen olunaku olwaleero gwe tuli naye mu ddakiika ntono nnyo tugenda beera twongerera ddala okumaliriza katwetollemu katono kaddakiika nga kamu oba bubiri tudde tusobole okuguza ensonga zaffe Laba ebikulumba bisiba byezimba bisiba byereta naye nkusaba saagala obiveeko awadde ebizibu ewo bisiba byefuumula ng'embuyaga bikwetoolooza naye obutunga bwenyeza
ne bwe biba bizibu buzibu mu mutima tokyuka abantu tobakuba mbeerayo mu mutima sigala musagembaawo. Kale, ladies and gentlemen, bamwita Richard Kasendwa aka Bad Bafana. Bannange kati kino kyetubaddemu kye bayita batya? Kino kyetubaddemu wenkusangidde wano kino kye bayita batya? Kye bayita okunyiga amapeesa g'ennanga okuba nga oli mu kye bayita coding. Okitegeera oba okubamu ku nnanga omuziki guva omwo. Ennyimba zino zetuwulira eza Bafana ezisinga ozeekubira bino otuulako kubanga buli studio gye ŋŋendamu nze siri muyimbi ne buli studio gye ŋŋendamu osangamu ennanga ate gwe nkusanze ogikuba ng'ogiggusa. Ennyimba zonna ze tubadde tuwulira eza Bafana ebintu obadde obyekubiranga era ebisinga mbyekwatiramu kyova olabanga bw'owulira endonga era ojjula ng'erimu enjawulo. Enjawulo gy'owuliramu oluusi nange kireka kye nnyongeramu ekyo ekyenjawulo. Kale, ladies and gentlemen, bamuyita Bafana olunaku olwaleero gwe tugendera okunyumyamuko naye ku exclusive one on one eri ewaffe gye tubeera naddala abanyumirwa ebyemizannyo tulina kye tutuuma oba kye twatuuma sabatiko. Omuntu abulamuko akaseera n'abaako oluusi ng'obazzeeko ku mabbali kwetegereza nsi bw'eba etambula oba kirala bwe bityo but then n'amala n'adda aba teyava mu kintu wabula adda. Kati ne Bad Bafana naye alabika yaliko mu sabatiko emabega awo okusinziira ne ku bintu ebimu kuba etwawanise tugenda bba ne Bafana abasinga obungi ekibuuzo kyammwe abadde nga wa Bafana abadde nga wa Bafana abadde koffe bannange tujja kumubuuza naye nga tetunnatandikirawo abantu abo bwakyabazinga abali eyo abakulaba sooka obabuuzeeko muganda wange. Okay, yo rikabu mukoba kyabasoga idono omwana mukimanya abaana beeyidinda Bafana. Bwe mba ku mukutu baba anti mubimanyi bintu baba bintu byakwogera lubaba bintu byakumanga tuwandula olubaba yaddanuo so abaana beeyidinda Bafana ino katonda aka yo okimanyi aka tuli maje ze mundu ezitokota mbagala nnyo peace and love yaddanuo mba mwekuuma ate kyensinga okwagala nga muli balamu kuba ebirungi biri mu maaso awo. Watukuba buli muntu nakkiriza endongo wagikubira ddala ebyaddala ebitalimu kusaaga mwana wattu n'omala n'otulekaawo wagendawo nga bwe najja nembikuba n'otya nkola byewunyisira nkola byafaayo kyogamba bwe mba nakyengenda okukola nsooke kugamba lwaki watulekawo nga ngenzeeko ngera experience ku kyoga gwandaba nga nzaalibwa oba wansanga mu kkubo singa saayimba bwali wandintegedde. Saakutegeera ensonga lwaki ate nawuliramuko ku nnaku kuba nali ndabanga endongo yaffe efunyemuko flavor ey'enjawulo kyenzikiriza nti naawe ekyo okimanyi nti enjawulo yali ezzeewokko. Tukkiriza abantu bangi nnyo ninaye omwami bamuyita Vaya Kalikwana y'omu ku bayimbi b'ebusoga ab'amaanyi ba legend ab'amaanyi ennyo naye yaŋŋamba nti ye omuyimbi we owakabi bamuyita Bafana naye ssebo wamala n'omulekaawo. Saamulekaawo nali njagala mulaga nti nno bw'owandiika ekitabo by'owandiisa obituukiriza bw'ogaa nti nze Katonda wa raga tukopa Mukama bye yakola kyobula nga olaba bye yakola n'omanya musajja w'amaanyi so music gwe twayimba akulagirawo nti abo b'amaanyi ensonga yokka kufuna otegeere nti si bye biri ebyokkaayana gundi ne mukaayana nedda kati awo tukuwera level ebigana naawe wumulamu emyaka 3 era obakube bakunoonye. Bafana ki ekikufuula ow'enjawulo mu bayimbi abalala abakuba style gy'okuba oba gy'okuba ogikuba wekka? Okuyimba era owulira okuyimba buli omu ndoozi era ayimba kiki era okuyimba buli omu alina okuba nekyayimba kyammanyi muyimbi so ndooza bw'oba olina kyoyimba kyekikufuula ow'enjawulo oba okitegeera ekibwokola ekintu ekyo ekyenjawulo. Bizibu ki biri biwe ebyo ebikunyiiza mu bbanga eyo gy'obadde kuba kati njagala tusooke kusinziira nedda mu lusirika lw'obaddemu bingi nnyo byobadde olengera. Ferguson bw'abeera mu maaniyo ng'ali eri waggulu ennaku zino alina by'atunulira bw'ati n'agamba ne bano abaana lwaki tebakyazannya guli gwe twazanya lwaki maaniyo teyina strike lwaki defense ya maaniyo bagiyitamu nnyo. Dancehall oba music industry ya Uganda mu sabatiko mwewali ng'osoose tulekamu kobooti bijjo bye walaba awo n'ogamba naye neetaaga okudda ate saabalekaawo wabula ate ndi mu kuzimba mabango gange amabanga ate ge galiwo kwe kwongera okugejja nti kati ntambula kandaga abantu nti ntambula kati njavula kandaga abantu nayiza okwavula kati ndi wakabi kati abantu balage owakabi bo golewuddeko Maddox nga ayimba oluyimba olupya
alina mwana wa sere nayimbira sente mmeka taka wansi wa 10 ennaku sibwe bityo bibeera goleo Africa Banning eno limbo lupya kanaffe tuli bavubuka tulengera ogenda kadduwa otya ng'oyimba ki ligase kikulu nsanyusa okukulaba bannaye omuyimbi wa dancehall atandiseewo ligase ey'okusooka okusirikamukko ne tutambulira ku ndongo eri emabega Bafana baŋŋamba nti ekikwatagana ne freestyle bw'obeera mu studio ekyo bwe kiri mu nsi yonna ekyo bwe kiri mu nsi yonna ekyokuba nga omuntu buli kyokola okiwa obudde kifuuka gulugulu kiba tekiri awo kiba tekiyuuga ekyo kintu kiri mu professional level olina okukola research nga tonnafulumya kyofulumya kyova olaba nga owulira music owulira kyetuyimbako obubaka n'owulira style n'owulira fusion ebintu byetukola nti osooka kuleeta kintu so that omuntu anyumirwa ng'ogenda maaso okugenda maaso music mwogenda maaso mumanyi nti ndowooza oba mayumba oba biki nedda ekyo kyabulamu bwo gwe nga gwolina okwebaka obulungi okitegeera nekyogaa bwe naaba bansibye mu komera siyimbira ennyimba teziifuluma ekyogaa music naaba tagenda maaso kati ogenda maaso kiri mu music nti ekintu kyoyimba omuntu oba tokyakimuwa awulira ddala nga bimubowa buki buboyi okitegeera Buju Banton abadde mukomera oba amazinga takwata microphone emyaka giri mu 10 saawa eno gwe noonyereza aba trendinga oba bali mu kukuba festivals ezaddala yagenda okuvaayo nga booking si zonna mwaka mulamba bwe kityo bwe kiri nze kati kulomeka kuwomukaga nkuyitako awo ejjinja ngenda eri Tooro ngenda kuyimba bashiza bana kisaawe civic events gyeriyo boomu Bafana so gemaanyi ago si bayimbi 10 nga gonaga nti abayimbi babo 10 babatimbya omu mu lusirika eno gy'obadde Bafana ebivulu byo bibadde bikyatambula oba nabyo wali wabisirisa ebisinga okujjako ebiri ku mutindo ogulina okuyimbibwa omuyimbi naawe gona ogamba nti tubaddewoko n'ebivulu ebyo omusirika definitely ebikubyeko mpozi nga tofollowinga social network yange okubya ensi bw'oba tofollowinga internet yange gwe followinga internet yange ojja kuba otegeera ebinkwatako ekyo kyafuuka kyangu kyova olaba lwaki olowooza tubula olowooza ki internet yafuuka yakabi nti neeyakubulako edda otandika okumanya obulamu bwe butambula tagenda kubeera wuwomba obeere ng'omulaba nze sikola ku tv nga ggwe nti bagenda kuba bandaba buli lunaku nedda nze ndi muyimbi nkola byafaayo gwe akola ku tv n'obyogerako gwe ate olowooza oliyogera ku kibi ebyo music tekitegeeza mbu gundi simanyi agenze egundi bikya music kuyimba oyimbye ki kyekisinga obukulu kubanga waliwo n'omwana omuto nga teyeetaaga nnyo bingi just ayimba nnyo bamuwa buiswiti namugulira mpale n'ayimba kitegeeza nemugamba oyo omwana ayimba aba talina kizimba oba kalina bikyomulaba nti ayimba aba ayimbye ekintu n'owulira n'ogamba kinkwatako so music just naawe awulira n'amatu oba owulira bwegaba tegawulira then awo basimanyi tuli ne Z Bafana ladies and gentlemen olunaku olwaleero ebigambo byenno biri elito philosophical nnyo yeetaaga attention y'amaanyi Bafana ono okusingira ddala okuggyamu ennyo amakulu mu statement gy'abagambye gwayagala okulabikako nnyo bulungi genda bannaffe aba KB Fashions abasangibwa side zeyiga opposite Freedom Square ogenda asangirawo ddala obwambalo obukyasinze okubeera obwakabi naawe osobole okunyumanyumamuko omukulu Kasolo ne maaso awo ndowooza bwe naaba obudde bukyanzikiriza nja kulaba engeri gye nakufuniramuko ku nnamba ye osobole okumutegeera naye olunaku olwaleero tuli ne Z Bafana wewatuwumulamuko twali tulina Magic Town ekyaliwo tesobola vaawo ne mateeka ga Uganda mweri obumu obubaka bwe nafuna Bafana nga akomyewo mu season 2 mu ndongo gye yali alabye nti mubaddemu ekibulamu mu season eyokubiri nze gye mbalanga season eyokubiri mwalimu kyogamba Bafana nga kyabadde alaba naawe kibagaye nti nange mbadde nkiraba gwe lwaki tokibagamba lwaki toli jaji mutuufu kale now kyembadde ndaba kale omanyi lwaki ffe eno tukyali nabadde ndaba ka interview ka Two-Face Libya naye baali somewhere nga abayimbi bonna bakola ki gye bali bwe yajja ku stage okwogera buli muyimbi yaliwo yenna yasituka n'akola ki fone Uganda tusobola kulaba nti gundi bannanga akikubye ka miliyoni oba gundi kyakoze kyamaanyi ne tuyimuka ntumukulira ngo deserving ekyeyongera amaanyi okugenda mu maaso fone tutandika kujajinga muntu nabona omuntu obala abayimbi abamu balemererwa kubanga mubateeka mu judgment natandika okuyimba ebitaliiyo natandika okuloza okitegeera kubanga mutadde mu judgment n'ogamba oba yazaalibwa ne microphone oba ne kajjito ono ngalozo babyakulwa music si kulwana is a feeling mala emyaka 3 nga simba ne kubira music n'ogamba era artist omujjamu n'ogamba nti waliwo ekigenda maaso sigaba tukagaba tusi music mba njagala kuyimba ekintu ono ayampulira ne wali bavuddewo
ng'asobola kiwulira abeeko kyakola ki kyawulira bw'owulira music waba basudde oyinza okuba nga tobyagala bbazi naye kadonka mu kino naye nawulira mubaka obumulimu ng'otegeera bulungi okuvvuunula kw'ebigambo bye bayimba mwana wa maama otandika okugamba nti buno bwali bubaka era bwe tugenda ku ssomero tusasulira byosomayo teri asasula nga tayigera bw'oba muzadde wo toyiga kimuluma. njagala kusinga kumanya nga bw'oyogedde nga sinaba kudda ku kyayiri ekya Magic Town ebimu ku ebyenjagalira ddala okusinga okutegeera tubadde n'emirembe egy'enjawulo gw'omu ku basajja ng'era bw'ŋŋambye okusiima yes nja kusiima gw'omu ku basajja abajjawo omugendo gwa Jamaican music okujja wano one of the interviews ze nakolako nga sinaba natandika kola ku TV wasaba bakuleetereko omu Jamaica bamuteeke wali naye bakuteeke wali obasabule mu Jamaica n'abula simanyi oba bamuleeta be baabulwa oba baamala nabo ne bafuna ekitangaala but wabaddewo ko omugendo ogw'akadongo kamu bannaffe abo baatukubako bannaffe ababbandi ne bajja ne batukuba abadanso ne mujja ne mutukuba saawa eno simanyi style kyeriko naye mu bigambo byo oyogedde kadongo kamu okubeera ng'alimu amakulu nga mwamuwuliriza nnyo era mwamwagala nnyo lwaki kadongo kamu ono ate mmwe mwamugjawo trend nga bw'oyogedde sigwe badde ojjozogera eba trend okitegeera lwaki temwasiima nti kadongo kamu bannaye ye waffe teri ataasiima ne muziki w'abakongo akyali mulungi n'abasinga oluyimba lw'omukongo sintusoba nga luli mu ddakiika 7 8 9 10 okitegeera kati ebyennaku zino bano abasajja bamanyi abamerika sibe mu following ejagira byewolala okitegeera nagamba oluyimba luwedde n'aluteeka wali yebyebirabi biki come home fucking around pussy fucking n'aluteeka wali oyefika kitegeera kati sekendi 3-2 n'akola kividiyo ekyakabi nga abawala banyeenya biki nakireetawo ne mubiteeka ku TV ono music ne mujjawo kati mwe muteekawo trend mwe abali mu drive yes kyova olaba nti mwe bwemutajja mwetenga kyova olaba music wano nti ali awo okitegeera nti olaba abayimbi 10 ku postage ku mutwalo ogwo ate omuyimbi wabalonki ate n'atimba 5 ku 10 simanyi 3 ku 5 ate ng'ali bwomu ate babeere 10 ate babatimba mutwalo kati okitegeera nti wantu olina ebintu just betuko simanyi kiki kyetugoberera oba kiri music kuba kina anyway okitegeera kakodyo kyakali mu kintu ekyo ekyokuba nti tutimba abayimbi 10 ku mutwalo Bafana n'atimba ekivvulu n'abayita ku 5 ku 10 ne batajja anti muba iwaawo batazze ye ng'atimbye oba gye babatimbye abangi eno mu mutwalo bajja nga bangi ku Bafana 5 ne batajja lwaki tebajja ku Bafana ate nga naye bamumanyi nti ddala musajja w'amaanyi akuba n'ate ne bagenda ku mutwalo nga kuliko abangi anti kiri kitegeeza kiringa kya wonna tekirimu kilaasi kati wali omuntu yenna abayagala kufuna maanyi kati wanate abantu beuganda kibula bo bamanyi nti amaanyi gali mu bivulu bwe tebamanyi nti naawe akutte microphone so otandika okugamba abantu muwanike emikono ne bagikola ki kitegeeza gwe alina microphone kasitoba nga olina hype muggwe oba oli emusi oli DJ osobola bagamba nojja gwe teziwulya non-stop zaba na Kenya bagundi Simple Simon bani bakalonje bani bakubira ddala balina ne following ku internet YouTube gendo bakebere tebamanyi fe ate bayimbi amaanyi mu ngeri yaabwe ninga just kujjayo n'apulinga gyemulendulwe so kati kitegeeza nti n'aleekana asobola okuba ayimba asobola bayimbisa n'aleekana naye bwe tudda mu kya music omuntu awuliriza asobola okuddawo n'abaako oluyimba lwo awuliriza ng'ali ne banne ye bw'oteekamu oluyimba lwo waliwo oluyimba lwo osobola okuba olina asituka n'agamba mutuufu n'oluyimba nino lunjijjako stress mpulira nga oba music ate agenda muntu muteekamu kirowoozo kugamba oba kati yanna ebiki okitegeera nga takitegeera kigenda tatunuulira gy'olaga music talina mission talina kigendererwa now Magic Town nga wali okuddayo kemabega back and forth Magic Town ekyaliwo Magic Town yavaawo kuba bwe nalabye Bafana ng'akomawo waliwo ekyabaddewo yadde statement eyo yabadde tegerabidde King of the Jungle Kingdom Come waliwo ekyabaddewo awo naye nga kiraga nga kati abayingidde ante ensi empya tulinga abavudde mu katawuni kaffe ke twali twamanyiire ani kyebaitoga nti Kingdom ekomyewo kati obwaka kuba bukomyewo ye dancehall kubanga ogenda muli wa Bafana kiri kyogera mbu tubadde tukumisinga Magic story ekiyalazeewa anti Magic ye record label tutambulira yetufuga enaatera okutandika okujja ejjinja ejje ku babe kuba obulango nga tunoonya bayimbi bagenda kuyingira label so kati next level kwe tuli kati mu Magic Town n'ebirala bingi muganda wange naawe gwe jasira okuba tetujja ku TV balaga bintu byetuliko byetukola ate munaye tetumanyi tuli mukulaakulana musically okwongera okugenda ebuziba music omuyingiramu
omumanyi otya omumanyi komawa ewawo okoma kati naawe ne bobeera gwe mu nsi buli omu yazalibwa eko okubaako kyokola olage kyowulira so siri mu competition nti nkompitinga na muntu kubanga neyange tebagisobola gikompitinga oba ogisobola gwe kugumulamu emyaka 3 era yimba kola bigamba bikole kyebayita okuba nga okola buli kintu ng'okitayiminze ng'ate kiri mu kyebayita time kwewata okukola time table ng'ogobera time table ng'olina kyogwa kyebayita okubala mu market kyebayita ng'okula kati nze tujja kunsanga ate nyimba n'omwana yatandise okuyimba nyimbidde emyaka oba katugambe 10 mwana akatandika myaka 2 ate babasanye ku post emukola ki kategori ki bantu bemuyimbira bantu ki so ne bwebeera kolabo ng'eyo okugifuna ku Bafana walina okubaawo ensonga nga y'amaanyi. Definitely Alpha yakajja omwaka gumu tagezaako kugenda wa katonda wa Alabe. ate kisa kitegeeza omanyi eno business mulimu ekintu kyoyimba nga tekigenda disappointing omuntu abadde akugoberera agambe ate nayimbye eki okitegeera kati waliwo n'ekintu ekirina obubaka nti gundi mugambye twagala luyimba lwogera ku bantu ababonaabona twetagamu omwana omuto gundi twetagamu omusajja omukulu gundi twetagamu gundi gye bayita ogwa tulina obubaka bwe tutwala lwaki oba toyimba naye